nawe kwacho hoyi nayenze nyaza kazi mulewo nachi bana mwabale kujja mungi bana kwatirako bannange nekyamazima bana kintu kyogera bana abantu bose bannange nga tuvudde wala nze ndabaita bakuddewo nemulyaga n'omutima gundesa. Oh my God. Ekyamazima ne singa saaliise singa madira kyakyakuba drive singa saaliise katonda wabuyinza woba wabadde owalukaaga wali mugyewa nakatanga banakyo kigenda eri abazadde abazadde mutusaala naye banakyo mwagala tuyonsa abamu nsonga ki katusinulira munnange obabalwamwaka nze bampanga ebbeere ngandiyonka osege omwana atambula omulaba bampanga ebbeere ngandiyonka eka tukolage bakuwanga ebbeere tewaliyonkanga naye nga baba wakuwa ebbeere okabawo amazima naye nga baleeta kyayo omukalu bannange ngaonyi oyo n'abeereere kyobantu nebatusaala bazadde bafe bakulisa mu mbeera eno etya kati jangu malira ati mama wakuzadde nze bwe bayisaala baba tibepaba nga mama nzadde kati beera mama wange nzije nsitula neda sebu nsitula bannange wali ozitowa yegwabyonona nsitula kitwale nti ositudde gwe mama wange neda sebu jagobere mama wo wesitule nze sikusobola nsajja okulaba baby asaka abakwetonaife waffe tuli bagagga kigwe abantu saka nakisirisire abajala bakumwana bannange abadyasadde gwe mama nakufukaza asadde bannange mama Ruthi kuliko omwana oyagale kunsabirako bannange omwana nga mulungi bannange mpasinem kwata ekintu kiwaki bagenda baddeya batya mama Ruthi omukazi ng'azadde okuntu kyokka kimetafunye naguzi asiyabala kati bejangu wekwate olaba abajja wesitule netta tewakaaba walinga okanga mama ng'akusuna na busunyi osobole okukaaba ng'omala bwiki nga tokaabye pozi oli mukulu wange wali odaba jangu mama wange mama lubega wange buli kyoli muto nga totugamba katulabe kumwa katonda bannange kapulike adeobegera mama Rita omukazi ng'azadde otuntu obola katonda bitonda bidala nnyo bafamire ngagebanga kanenga ebanjavu kino kigende olaba Alex Manja yaleeta Diamond kino kigende eri abayimbi bannange abayimbi mulekerawo tiswaza abayimbi bawano mulekerawo tiswaza tikitwale nti nze Diamond sinikira muli ebinyo Diamond alinga ebizibu byenseero Diamond abiseho leero ono ye Diamond basiya ensi yekimanyi kati abayimbi bawano bakuswaza mu mbeera bweti leeta akatebe twawize katonda omutebe Alex Mwangi yamukolera kafe yiye kyatakolera ku kamiliyoni k'abaani suura nyoyo none basasuse alidabo ngenze Diamond abayimbi bajja okufuna kolabo ne Diamond ate akasajja kalikempa bali akasajja kulewe katunoonyera waleero okutukwabula kusale kalidda muyimbi gyeyasooka baala abayimbi bano kirimu ekyapa aganaga emisooga leeta aganaga yo Diamond the Macalmin Caliph aganaga about the manager fresh king when you're fresh guy in that yeah who are one day yeah
Diamond. I'm here come with my tool. Feed them collabo. That's how I tell you. I'm going to win that jail. You're going to see me here. We're fresh dad. I'm going to see that man. What's that? Never spend that time today. You're quick at this one. Yeah, man. Tools is no be a Califaga. It's similar to what I'm doing. Akizira tominyo mulala ani amuyimiki wakagani ozireta wakaka mulete ne wakaka ngochimacho wemundo kwaso okuja comedy store ndemo ngati wemundo kwaso ngati comedy wamanya se warukako yakala chi kutuswaza buswaza aya Diamond, Bawazani, some mafia son kanga, Kabaka Yasima. Yeah, I am a collabo. I am a collabo. Ngakala collabo. Mama yachuka muchusi. Sasa uko. Atutuma tuliao. Bebe kuru akumesima. Bebe kuru. Yala nyo kwa furanti wakabili. Wakabili. Ostegera. Yakuba ko bisibu yakuba ani bebe cool gwe bebe cool alaga mkoso akujja wano comedy store kolati kugwega yirira akula simu naga isajero kyeraga weka muhange yo jiji rasta akakasajja ko kachaliwa wano ku mistiri kagambe njagala kola kuyimbana ko kajja wano basange Waji kagambe njagala kola nakolo yemba kana kiriza santi weto jalo kalaba sesawala nawe nze yakuza motoka empya ije baku wadogo wide bebe kulu toya sama bati yao zile todo inda Sogolinda. Oh, I'm not a kawi. Oh, that's my camera. Rasta Kambachi. Kenya. Where my little two again and I'm going to come. Where my little Matoka. Teri muntu alina kubanga musajja abasajja bebasinge posegera bebasinge kuba muba mutudde muba mutebaawo entebe muve mu ntebe muhangi ino tukola bikola sibya ddala nsaba ku ntebe basiima jangu kasita naawe obanga atudde sikwe muwavumyaka timuyagala yati kaleza kanyimirye gwetuula Satura tata. Aturo rabe. Kano kanyuma tuyine entebe. Okay, kale. Esimu mbi mu simono. Ani mukazi ani musajja. Nze mukazi. Ambero mukazi. Ani wali lubuto. Kibuzo. Mutu banenge semester nasitambaka. Mutu ndebulaba TV katali kwa mvuvu munyumya. Esimu yabali ku WhatsApp. Omukyala omwami yasooka okufuna ku message. Akabiseera bisinga abasajja ffe tubateekamu embeera eyo. Obadde lwaki? Simanyi katuuka ku mukazi biki nodda ku ssimu. WhatsApp ne kajja. Tiriyo. Omukazi era n'afuna tiriyo. Sajja
Okay, baby, I'm going to call you back. Kati ebirowoozo by'omusajja bikyuka nga tebikyali ku ssimu bidda ku ki? Sajja afunayo kamu nga kaggulu. Yes, baby. Let me try my level best that I call you maybe on Sunday, baby. Awo temusajja asaba mu mbeera. Why? Chichi. Mpa ku mazzi mu firiji. Naye ompita ki? Ate Ompita ki? Lwaki toka ku ssaawa zi? kwegeeyo kiriko kiki? Yes, sister. Ku Monday ndowooza ssaba nga mukaaga. Manira! Simu yange lwaki oginsikako? Essaawa Lwaki osika simu yange musajja gwe? bali muweereza message zino. Kinyinyi soma ziizo. Wedding, sister's wedding, fellowship, inter's wedding, Jimezi. Kati lwaki obadde ogibeerako nnyo bw'otyo? Nze mbaine essimu yange. Kati lwaki obadde okaayana? Nange mbayonda. Essimu ya munne. Emikwano gyaffe. Oyinza okuba buli mu kidongo. Oyagala olage mukazi wo. Nti obadde mu maturati mubadde munywa. Obadde ne mu roodi. Okomewo ewaka. Emboya Joshi ogikubira essimu. Okubira emboya Joshi. Obadde nayo ku masiki. Mukazi wa mukasa. Okomyewo jangu. Okomyewo wakati wo. Naye n'emikwano mibi. Mikwano mibi kino. Okomewo. Kasino obudde bwe bwakadda. Nayinidde mu kumwono. Zino ssaawa mmeka? Badde ne ba Joshi naawe. Okimanyi lwaki komera ne ba Joshi? Kiki banneka aneddenedo ne batwale na Joshi. Tobadde naye. Mukubire essimu tulabe. Mukubire. Oyagala mukazi wo. Toli faithful. Okubire embwa ya Joshi. Mukubire tulabe. Ebintu byakumanyiira. Muli mu bwensi. Agiteeka mu loudspeaker. Joshi ali eno. Gwekikku. Onekane kamera yake eno kali wadduka akanywa ebintu by'abaandi eby'ekyuma basatu. Kiki? Kiki yogera kiki? Oli ku loudspeaker kiki? Sibadde naawe. Mukazi owo ali awo. Wali awo. Mukaga tubadde ffenna mu meeting. Essimu mbi. Ate n'omwenge mubi. Ositageera. Ati omukazi wa awonza okomawo ng'onywedde. Era abanywa omwenge bakakutandika. Oba tokumanyiranga. Tokunywa. Kituufu. Ebyo ebitabudde amaka. Kituufu. Okomawo otambidde mukazi waayo kyanze. Bali ebyengeyenge nga tulabu Kristi wali. Tulabu Kristi. Nakulabu Kristi bw'otakola ki? Takamiiza. Ebigambo okomyewo otabidde. Ewaka omwenge wakakuyinga. Wayise kuno. Tojja kusobola taata. Nze nkubuulira. Oyagala kunkuba. Sigwe mumpi. Kano bwagwa wansi tolumizibwa kuba oli kumpi n'ettaka. Ofaawa. Kati ofaawa essaawa zino. Wulira. Obabiri olunaku mu ssaawa zino. Wulira mukuwana. Ssaawa ssatu zakojosa mu bbaala. Saasoze mu bbaala. Wabaddewa. Twabadde Ekyo kiggwaki otagala. twabadde nze n'ekiko n'ebebekulu ne Johnny. Wulira sipwadi ey'abenzi. Benzi benda kugwe. Obugambe tulaba
netugenda tuziike omuziise ku machagano uli anide taata anti wabadde wala nnyo mumuziise Mombasa ulira twagenze mu bende emmotoka neyabika omupiira nemukola mutya nga netulina sipeya netugisulamu ne batulera sipeya kumakya netukomawo sikomyewo omwana w'abamamba sikomyewo okomyewo wamanyi noyigira obuliri kati nenkeera dda oddamu okunywa kumba omwenge wakakuyiga era okomola eki taata olira owulira kati ogufudde muse era oyagala kuyomba ogufudde muse era oyagala kuyomba oba obuyingiranga ku makya ulira wakuba oyagala nnyo okwokalazaawo obawasiwazi tubadde nzi nekiku nebebeku ne John Segawa nga abaviidde omwana tukakuzinga omwenge mubi ate bannange ekino ekisinga kyagaba kiki mwenge n'amasimu ago osage waliwo abasajja nga bali genuine ate tuli batono nnyo wano omusajja ng'osobola owa mukazi w'essimu n'agenda n'agikubirako n'abeera naye okumala dakiika asatu zaate tubuulire tuli abalala basaako osobola owa mukazi w'essimu n'abeera n'essaawa namba essaawa namba bannange tuli haji byogere bannange tuli batono batono nnyo semba mukazi wange simunyerera nti nagibone negiro n'ennyumba yonna kiko nga ne mu password mulimu password omusajja ali genuine akola atya gajasa ku ssimu yeyo katono bakusimu yo omusajja ali genuine akola atya abera ku laptop ye ng'ali awo bibye nga tabifanako Honey, yes baby can I use your phone please? want to use my phone? Yeah. I doubt whether I have your time. Okay, it's okay. Have this. Thank you. Omukazi n'abeereeyo dakiika asatu ana omusajja tabiri kati wabaawo akuba. Honey, Yes baby. someone is calling. Hey, you don't need my phone? Yeah. Oh, bring it, yeah. Baby, kura ngamba si. Rasta. Oli fine? Zuena? Kechi? Anaitwa waka Zimbabwe date. Yisuri ati? Yo. Wabaawo Lako musajja nga kwezi. ng'essimu ye tagita. Nga tagita li. Alekayo n'oliya. Honey, I want to call my sister. Hey. Can you please me? Can you please me? So nakaba sikimanyi okusoma mu mutono. Can you please me? Can you please help? Listen to me. Repeat after me. Can you please help me with your phone? That one. Kyabadde njagala nene kagaana. Okay, honey. Yes. Samia Max. No, toyina yiyo. Chichi. Just not going to stop me. Just get Kwata ogenda okuleya time. kusawo we. Nedda Sina mujawa. ate sinako mobile chichi nange sinako sente. Just that I need to come on. Okubirani. Sister. Yogera ennamba. Shikiro. Yaka nawe sisobola mukubira. Yogera ennamba. 0772 0772 84 84 27 27 19. 19. Mama kyokweka kimere kuli mukubwamu ako. Oye! Eno simu yiyo kururu. Halo mulamu. Mbona akala kwogera naawe. Kyokweka kikulu mama. Masisi. Mbadde ngamba ngetapulesa ng'eyapinga obugatto mukwana. Tofaayo ya bireete koze kyatu. Tulina pati. Kale okay bye. Mumbeeko nange. Halo. Nze mulamu wo. Bye. Nga tasobola. Kati waliwo bano wammanga.
kikola kubanga eggulu nze kyemmanyi eggulu ligenda kubenza kyemanyi katonaka tujaje olaba sikrini eri ennene eggulu ligizobaamu sikrini nga nnene olimba nga buli muntu yenna ebibi byewakola bibeera okwo ate bayibuli egamba mukama wakutulabula ku lunaku lutya lumu nga bagenda kulamula ne famire yo katugeza bugeza nga bwe batudde bwe bati mwenna mutudde mugenda lamulwa mukama atudde wali balamula omu ku omu tugeza bugeza nze katonda nze mukama nadateyonoona ate lwati yadde yagamba nti yatonda mu kifaananyi kye obulamu mukama wuuno ate nkakasa wajjabaayo ne bamalayika kati beera malayika yenna nga wamanyi beera malayika nze mukama ndi malayika sali oyo mulala malayika zuwena kale beera malayika zuwena mukama ali wano malayika zuwe wangi mukama yangu tulamule malayika abalemwa wati genda ku screen judgment day bani abaliwo abaleero mukama olinawo maama fiina olinawo kakani kusaasira ona ku maama fiina oyo ita mu bibirye mukama ebirungi bebisooka wabibi tambirungi kale ebirungi bebisoose biri biweddeyo mukama era bibirye kazanye tulabe ani oyo gwenda bumulasita kakati wanoogenda labira abantu tulagenda zibuwala baleeta omulala nyaddako osumba bebeku salina muwabidani mukama bidandi yakutabani wa bidandi kuli yatudde wali bazadde bebajja webalinamu newa bamala mukulu bidandi ali mu ggulu naawe ne maama omwana yabulayo ompe mubikula fayiro ye kano kafayiro akatini kategeeza ki kano ka birungi sebu yajjajjaba ab'emitima yawagira komedi emyaka gyonna yatuwa ssente mukama wano tumulaba ayina baweerera mukama ebyo yenda mbibiki lwaki awo waakirira wategereza kandabe mukama ki ani ki mukama tukulaba muhama wano esebo okay kale muleke bade babigenda maaso abeeza tya mubi omusange bamukoleranga konse yamusaake ani addako waliwo abaddako ani nze nedda sebo nze okay kale ani ali awo maadira ati mundeetere mukama famire yona yagenda dda mu ggulu yabadde abulayo
kiki kankebere ebigenda birungi anetta sebune anetta baba anetta Celebrity Track. Subscribe.